Gutusinze nnyo Ssaabasajja Wasanga mu mufa beerumaluma bamima mpewere be baba mu mufogo gutusingidde ddala nnyo oli maaso mogi musota oli kaweejumbira baffe oli mandaga menye mbazi ge gamwate ne gagizaawo. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda otusonyiwe nnyo era n'ebigambo bye tugenda okwongera oluusi tebibeera birungi naye nga biba birina we bijja otutuusa. Nsimbudde ntandise bwe nti ekigula lugi ky'olwaleero Banyamulenge simayanga Bawutu simayanga Batuusi simayanga baki mugende ne Kaloli kya Mayiga wa mu Kaloli Wassaanya twabakoowa okumanya nga twabakoowa tetwagala na balaba nga mwe mugambe nti no tubasosola ate tubaboolera ddala si mu bubi. Video etandise. You guys, njagala mbabula ekintu kino mukimanye. Nga tuseka naye tulina ennaku ku mitima gyaffe. Kaloli Peter Mayiga agenze n'adeeta obusungu n'esitukiramu. Ne ngambe ebbanga libadde ddene nze nga saagala kwogera ku musajja oyo Wassaanya kubanga nti okusaanawo. Naye ekimunjogezezzaako kiri ekintu kimu. Kaloli Peter Mayiga agenze n'agamba mbu ng'aba Bawutu oba Banyamulenge oba baki ffe tetutegedde tribe kyezze. Kubanga Abanyarwanda bangi n'agamba mbu sibimanyiiko oli Katikkiro wa Buganda tobimanyiiko otandise okuteeka Kabaka waffe mu ntalo ezo era onoonya wonaddizaamu omulwazisa alaje buli omulaba nga anyiriddeko gwe muli kikuluma oyagala mulaba nga alaje ali bubya omukka abaka mubake alaje oyo yali agenda kutwala Ssaabasajja Kabaka ennyindo gye zikulukusiza mukoka naye olw'essaala ze tusaba Katonda oyo he is the diluter, if I may say. He diluted that allergy n'awona. Essaawa eno Katikkiro Mayiga ate sina Katikkiro Wassaanya essaawa eno ovaayo otya n'otugamba tumanyi zino video zibatuukako kubanga mulimu abanyampi bammwe abali mu WhatsApp group abali ku Facebook abali ku Twitter abali buli wamu ovaayo otya essaawa eno n'otugamba mbu tobimanyiiko. Nga bw'otabimanyiiko totawaanya Kabaka waffe. Totawaanya Kabaka waffe muleka alina ebizibu ebimumala alaje wammwe gwe mwamutuuma amumala kale. Ku alaje tomuleeterako by'attaka by'atamanyi. Abo Abanyamulenge bamanyi Ssekabaka gy'ali. Bagule obutwa bwa nusu 5 babunywe baffe bagende basisinkane Kabaka mu ttaka. Abo bakomewo batubulye Kabaka kyagambye kubanga bajja kuba balaba Ssekabaka wabasalidde otherwise Katikkiro Mayiga twakukoowa ng'Abaganda kyekisooka era netondera n'abalinga bakalakata 2016 2017 nga nze nkuwolereza mbeetondedde nnyo Baganda bange mulumya omutwe n'owulya nga omutwe gukubobbera wano gukulumira wano kubanga nze kinzijeeyo kola video eno okuteeka Kabaka mu nonsense wo mukolenga bwe mwakola Lusanja nga bwe muze mumenya abantu naye mujje Kabaka mu nonsense wammwe era mutunoonya emize nti bagamba mbu anaakujja emize agiya nnyoko ng'owulira. Katikkiro Mayiga kola nonsense wo yenna omumaleyo jja Kabaka waffe mukamwako mu nsonga ezo ez'ekisiru eziri nonsense. If not that, pack up your bones and go. We're really tired of you, even you people from Rwanda. It's enough. Your country is stable and safe. Which Ugandan can go to Rwanda and claim for their land? I want you to tell me which Ugandan can go to another country and claim for even a spoon of a land. Who? But because Uganda is ruled by a refugee, that is the president of, that is Yoweri Kaguta Museveni. And you come out and tell us that we don't know, and the king gave us the land, and the man is dead. If he is dead, you know what to do. You just go and buy the poison, drink and die, and meet him, and he will show you where you want to get the land from. If not so, just do one thing as you did in Lusanja and other places in Uganda. Go get the place where you want. Don't disturb our king because you said he has allergy. He has enough problem, and you are problem to the king. That's why he always get allergy because of you, Charles Kaloli Peter Mayiga. He never appointed you as the king of, as the Katikkiro of Buganda.
Katikiro, not Katikiro, just Kaloli Peter Mayiga, the Wassaanyazi, pack your bones and go. This is very bad, and I'm so sorry if I mention something which will make you auto annoy, but it's what I had to say. Pack your bones and go, Mayiga, from the mango. At least we don't have the Katikiro who will mislead the people, who will fool us all the time, all that day. Obuuze embuga ate nga bw'olya. Mayiga, Wassaanya obuuze embuga ate nga bw'olya. Abaganda mukitegedde obuuze embuga kyekitegeeza oyo musajja abadde kimusaana abuuze embuga ate nga bw'alya. Tuli banyiivu alinga ono bwekembe yangamba mbugende makinde ku poliisi gy'oba ono omwana namubuuza. Mutima gwange sikwaya atamanyi tayogera nange. Nze gwe Ssaabanja muwola nti oli eyagala ettaka gw'ogenda okubibuuza yali omwana omuto. Mutubaleemu amagezi. Wumula, rest in peace Mayiga. It's better twakukowanga Baganda. Era kino kyotukoledde kwe kuziikula ng'owuddira ono gamba kino anaakujja ennimi ageya nnyoko nga olenze ekindeeseyo kwogera ku Kabaka mbogenda bimubuuza puliisi tuyambe tutawanyiza Kabaka. Genda omenyewe mwagala mugende musongewo n'ekyo ekigurupu kyo kyonna ky'oli nakyo mugende mumenyewe mwagala mutuviire ku Kabaka. Basajja mmwe muli bampi nnyo ng'obulamu bw'ensi eno. Ebirowoozo byammwe nakikoze rina mukamuweereze Mayiga Wassaanya Kaloli twakkowa.